ala kungolola mu ddiiro wali ate omulambo bagutuuza mu bigambo ekyabasajja ne muzaala abaana wabbali ne mutatugamba ne mutwogera omukazi omugamba abaana b'ebbali buli w'omunyiizaako abaza buli w'omunyiizaako ng'abaza naye oba weetikkula omugugu ekyokubaza si kyekikulu ennyo ani yabagamba nti abaana betuzadde ebbali mugugu gutya ani yabagamba nti tuba twetikkula mugugu baana baffe gye bali tubasomesera tubaweerera tebalina no waliwo n'ebintu ebiri weird gye tugenda n'abakyala bamugenda ne muzaala abaana bazaala abaana basatu wayogerako babiri oba omu olwo gwe baŋŋamba yagenda ew'omusajja nga mugamba munnange nze ng'olaba ati nga bw'otandise gwasoose wayitawo ebbanga ng'alinayo n'omukulu twogera yina omwana w'emyaka 29 ekiki kakati nno bannaye ensonga z'abaana temuzizannyira bw'oba osazeewo omuntu ng'omanyi nti ofumbiddwa semo wakwetikka emigugu gyo ng'omunnyonnyola ninayo gye gwe mubadde mumanyi naye ninayo nejje muse yasooka naye w'omukyalo ogamba nti muganda we yamukulekera weebale nnyo so tewaliwo time tewali because abantu balinda okufa kuno ate wali olabeko omulambo gwe bakuba emiggo nti wakola guno omusango ali kati ate omusajja bakuleetera abaana nekokusoma kati ate kyavaawo ekyokugeya mukazi gwe bageya omusajja badde nno omusajja manyi tibaleeseyo abamu bavudde mawokota wakasa ate nawe dde abeebulimezi bakyajja tuba tuli mu kusajjalaata mubeera basajja ng'oli wali mu ddiro naye nga gwe emboozi buli kasonda bali ku ggwe bali ku mulambo bagugeya engula lidde waliwo n'ab'omu Amerika nabo bajja kabadde ng'omusajja omukkakkamu abasajja abasirikise baleke abasajja aba basirise so tubeere bantu babuvunaanyizibwa nga tuli muguno nga ffenna tuli mu kisiibo mu ddiini zonna this is a time of okwesonyiwa ate namwe abakyala bambi oli waabagambye tolufula luyimba when you decide to forgive someone forgive them bene teri kintu kirumanga muntu kubeera ngazza ekintu kyekimu kyemwayombera luli kyemuliko ne leero if you forgive someone omugamba kale nkusonyiye so omuntu bwe kiba omanye omuntu abantu bagamba nnyo you're manipulating me so this is the best time to manipulate someone oba omuntu nti kale this is Ramadan nsonyiwa munnaye nakikola nakulimba nti sayinayo mwana nenayo mwana wange wa myaka 7 nsonyiwa kale tulaye mu Ramadan eno wootansonyiwe tulaye mu nnaku za kalema zino bwootansonyiwe waliwo obeera awo mwegamba munna amazima nti kiki mazima maidi eradde naye nga ajja kiremerako nnyo nga buli maidi gwaleeta akujjukiza gamba kansirike kale ate mu kusirika ate n'omulala w'omugattirako nedda maidi eradde ebyo biyitanga naye ebintu ebirimu omwana nga waliwo obujulizi essaawa oyogere obaani kwera abakyala bajja bbuuza ebibuuzo bibeerawo ate mu abasajja bemufindinga very weird wamuzaala mwani ojja kuŋŋamba mwana nga mbuuza wamuzaala mwani because obusungu bubeerawo you people don't come to me ekyateeka okwogera abaana be tulina anti yogera kubanga kankubuulire buziwe bugenda okujjira nze mbaddeko banekukuzika okw'enjawulo nendaba ebintu ebiri weird abasajja mufa banne ne baleeta abaana mu ngeri yonna abaana balina obbaleeta ne bajja ne bakunnyonnyola kakati buli obulabo bufaanagana obusatu baana bamugezi baleeta bateeke mu katabo mulimu ebintu ebikaza amaziga bakyala mulimu ebintu ebikaza amaziga ne batandika okugamba nti namwandunga mukalu namwandunga yagumye maamabakali guno omulembe gw'omufaliso teeka mu ddiiro omukulu ne bakuteekako kugenda guggwawo akati abo bamala obbimugamba n'agenda n'ayingira n'atunda ku mukulu munne bw'ati n'abikkula keesi era awo ekigambo kya naye musonkoze eki kino naye bambi kyandibadde kyabuvunaanyizibwa ne mweteekateekera yes okufa it is very weird abaana babalaze bannaabwe nga bakuze bano babagamba abo baganda bamanyi omusajja w'obuvunaanyizibwa aba abamanyi omusajja w'obuvunaanyizibwa mbaleete nga mwe meeting naye nga tetubasiba nnyonnyodde yaani no abamu basirikira ddala because bano abaana baddeyo ne bagamba bamama baabwe daddy took us for ice cream I met my little brother he's called so and so mwabukoowa obwana buyina eŋŋambo wa muganda wange abyo tubiwoza anti kati kwano time bagenda bagamba bulijjo abadde bamuganda naye kwano time bagenda bagamba oyo muganda wammwe mwana wa tata wammwe abaana babeera weird nkugambye nze tubirabyeko bino ebintu byetwogera tetubijja mu si movie za sci-fi these are facts that zitambula naffe mu bulamu bwaffe omukyala bamubikira bbawe nayebayeba bamugamba buuza ku bakongobazi talina yadde agogera gye bukeera nti bamukukusa kiraawo kakati nno akatabo akagenda ofuluma tulinayo abaana 6
kyova omukazi bw'okutuka omukazi bugenda okukya ng'atunula bw'ati baliita mu bawadde buugi waliwo nga yakaze dda takyayagala na kumanya obola omukazi baaye bwakutuka omusajja bamubika essaawa 5 ng'omusajja yafudde dda ani kasaakasa nti katona aseemu ngo omukulu agambye muleete ebyapa bye mala bikuŋŋaanya okukuba omulanga bagenda oleeta abaana ng'ebintu byabirina. It is very weird. Bana already bali grieving for their dad. Ate muli bagamba waliyo baganda baabwe obujjo obw'abaana waliwo abadde amanyi era stiboni ate waliyo obulala obuto abamu bakulu baabwe tewayogera like buli kimu kibeera weird. Ana ayogereke kanga tuvudde mine byokujjana ku TV okugalira abantu. Kakati no mukyala n'olyoka omanya gwe va ku ebyo. Mbadde wali nga nkaaba gwe namwandu munnange onyumiza olugendo ngaye mwatandikira mu high school bw'abadde akomangawo ku bbiri omwami wo tatuukangako waka ku ssaawa 5 ate ebyokuwaana omufu obimanyi takuvumanga nako nze amazima ga Katonda seyimo tambogereranga nako obwana bwange tugenda tusiga tutya byonna n'obyogera bugenda okukya ng'olugero lwakyuse dda abakungubazi bali ku ggwe bageya ku nsonga za musajja kubeera nesinga wabaleeta era omukyala ayinza nobatu bana abaana buli omu abamuhandolinga ng'alaba amumanyi naye omwana gw'abadde ayitako wali abadde tamanyi nti mwana wa bba ate saa zino kati atandise okukwata emitima embi gy'abajjula bambi mwogere tubalaga obwana baffe mu butte tuli batemu muli bwalogo muli basi ugenda okulaba nga ababa ab'omu nnyumba be bategeerekeka abeebweru bonna abanjula baana be naye ng'oli mutamiivu yabakwata mugume naye abana kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula.